Uganda lyerimu ku mawanga omwenda ku lukalu lwa Afrika agagenda okufuna omukisa okukyaza ku kikopo ekiwakanirwa mu mpaka z'omupiira z'ensi yonna. Mu Uganda ekikopo kino kyakubeeramu nga 5 ne 6 omwezi ogw'okusatu. Kino kigendereddwamu okusembeza abawagizi b'omupiira okumpi n'ekikopo kino. Ugandans will have the opportunity to stand near that trophy and feel inspired, feel a need to step forward and actually take our place in the FIFA World Cup tournament. The next opportunity we get. Abakulira ekibiina ekitwala emizannyo mu ggwanga ki National Council of Sports bagamba nti guno mukisa gw'amaanyi okutunda Uganda ebweru. And you know the traffic that follows soccer in this world is too much. So for us as government, I think there is a lot of mileage and also stimulating the interest of Ugandans, even if you are not at the World Cup. But we are associating with the whole glamour that is building up for June. Guno gugenda okubeera omulundi ogwokubiri ng'ekikopo kino kireetebwa mu ggwanga ng'omulundi ogwasooka gwali mu mwaka gwa 2009 South Africa bwe yali eteekateeka okukyaza empaka z'ekikopo kino.